Mu fashion tip ey'olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku kitengi. Gwe ayagala okwambala ekitengi tugenda kubuulira ekitengi kino kiki olina okyambalirako, kiki otalina kukyambalirako. Kakati bw'oba ng'oyambadde ekitengi ng'oli mukyala kino ky'olina okukola wammanga. Bwe kiba nga kiteeteeyi ekitengi ekyo tolina kiteekako ate a bling bling mungi tugeze nga necklace nga z'amayinja manene kubanga ekitengi kiba mu colors ez'enjawulo. Osobola okuteekako bu earrings obuli simple oba n'oteekako essaawa ku mukono n'omala. Ate bw'oba omwami bw'oyambala ekitengi era tolina kubeera too much. Otya nti engatto oyinza okuba ng'oyambadde empale ya kitengi wansi ssaako n'essaati kati ate waggulu enkoofiira gireke nga ya kitengi oba abaami mumanyi okwambala oyinza ogaa nti kanyambale engatto yange nteekemu oba sock nga za kitengi. Waliyo n'engatto zebakola mu bitengi. Omwami bw'oba oyambadde empale ya kitengi n'essaati ya kitengi engatto ziyinza okubeera plain, either plain black oba plain blue. Awo nosobola okubeera ng'okkakkanya ekitengi jjukira nti kibeera too much. Buli bw'oyambala ekitengi teekako accessories oba ebigenderako nga bikkakkamu ng'essaawa oba earrings ennyimpi oba ka necklace nga kasaamusaamu. Ye fashion tip yaffe ey'olunaku olwaleero. Amanya bampita Christopher nvira ddala Uganda ndi Muganda era nyambadde collection y'abayani collections era baviira ddala Congo naye lwakuba bali mu Uganda kati ebintu ebyo babikolera. Kyayambadde bakiyita bati? Kino kyenyambadde kiri kalicho kino bakyambala mu Buganda oba muyinayo emikolokolo bwe gityo like ng'oba okumanyagana osobola okwambala eno collection n'ogenda nayo. Kitegeera omulamwa gw'eno street fashion show gubadde? Omulamwa gwaffe gubadde gusinzirira ddala mu bavubuka okulaga ki kye balina okwambala baviiridde ddala ku mulamwa ogw'obuwangwa ne badda ku bintu ebiriki eby'abazungu ebyo. Kati omulamwa gwaffe tubadde twagala tuguseetingire ddala waneeno. Kiki ekiriko ekyobuwangwa? Ekiriko ekyobuwangwa kino kyenyambadde kyokka. Ekiri waggulu bakiyita? Kino kiri waggulu. Kale kiri mu material? Kiri mu actually awo nze nganze ngenda kusindikira designer wange. Tegedde. Yeah. In my life I've never seen melanin so. Kino kitengi leather waggulu. Then wansi of course ofunako engatto yonga eri fitting. She bend over steaming up what I've. So tubuulireko okumanya. Amanya gange bampita Ismail Wads nerya wadadda Tanzania. Ekibaddewo leero bakye bayita bati? Ekibaddewo leero actually ebadde flash mob runway. Flash mob runway bintu bya Kingereza like tubadde tulaunching reality TV show tulina kye tuyita African realist model reality fashion TV show eri okujera enaali eyo girinde bano abaana siba muzannyo waliwo ebirabo waliwo buli kimu kwegamba baana bava mu nsi eza Africa ez'enjawulo tulinamu abakongo tulinamu aba South Sudan tulinamu abawarabu aba mu Algeria Liberia Nigeria naffe fenyini abana Uganda. Reality TV show egenda beera mulimu competition competinga tuba tubesinga ne nature ebyobutonde Katonda bye yatuwa. Wazotya ne idea? Okay, like since nzeka wabula njogera on behalf of Words Modeling World nenyongerezaako African realist model twatula wansi ne tulabanga waliwo bambi aba youth wenjogera aba youth abaana abasomi bangi bali eyo tebalina bweyambi ate tulina ne goals zetubala okubayamba eri yonna yonna omukyala omwami so that beekolera babaawo kye beekolera baaningemu basobole okufunamu. Amanya gange bampita Iradukunda Joseph mve Rwanda naze mu competition ya African realist model nange ndi wano I'm 78.
So lwaki wasazeewo okujja mu competition? Kubanga eno competition y'Abanyafrika. Yeah, for all Africans. Kakati ne Rwanda baduwa invite ne tujja. So kiki ky'oyambadde? Nyambadde suit from Zebitengi. The designer waffe his bureau ava mu Bungereza. Yeah. Suit eno oli omuntu asobola gyambalira? Yeah, omuntu osobola gyambalira wantu wona ku mbaga ku mukolo gonna. Kubanga ndungi kabisa. Me spend all me money, spend all me cash. Call you me honey, but you threw me on trash. And you think say me Jaria. Jalia lwaki wasazeewo okuyingira mu competition? Kubanga nga mpulira nti kisobola okubeera akamoda akasuufu mu Uganda, nsobola okubeera akamoda akalungi, era mpulira ng'ekirooto kyange wano we kiri ekya modeling. So I'm just happy. Lwaki mu zonna modeling wasazeewo okuyingira? No, actually eno gundi yakabi kuba byonna mu ebiri taba oba oli mumpi oba oli muwanvu tibona bonna weebali tebasosolamu nti tabamboka mugenda nti abampi mugende okitegeera. So osuubira ki mu competition? Kuwangula, kufuna fame, okitegeera, kufuna deals from abroad, just all that. Kiki kyolina ekiri unique kyolowooza nti kye kigenda okuleetera okuwangula? Self-confidence. I'm confident, I have self-esteem, and I have the body for models. Okay, so where about one Maso, ngena kubeera Africa's top model. Yeah. Yeah, that's that. Ngena kubeera model asinga mu Africa. Yeah. I think I saw you in the magazine, or maybe on TV. Looking up close when you're queen, you're a queen. And if you know me well, you know I don't kiss and tell, but I want you to myself, baby. I'm Grace. So Grace, lwaki wasazeewo okuyingira competition? Kubanga like since a childhood okubanga nkyali mwana muto mbadde njagala nnyo modeling, era nga ne bazadde bange they support me, my mom. I thank her so much. Ebitongole bingi ebikoze modeling, lwaki wasazeewo okuyingira eno? Kubanga what modeling world like nungi, yes, batufaako ngaba models. Babafaako bati? Like batu providing like all we need, like the mental support. Like if you have a problem, obeera ogenda bannyonnyola ekizibu kyo ne bakitegeera. So kiki ky'osuubira mu competition? Yeah, nsuubira upgrading, like to go to a higher status. Kubanga everyone has dreams, kati I'm fulfilling my dream. So mbuuliraako ku by'oyambadde. Eno nyambadde winter wear, urban wear, yes. Never seen melanin body shaking like a tambourine all night. Inna me head you are the melody, baby. Inna me head you are the melody in my life. I never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor night. Such a light kwa Nairobi sea. N'olunaku olwaleero mugenda kunzikiriza tukomaawo ebadde programu ya Kifansalira tusinkana ate olw'omukaaga olujja. Mubeere bulungi, mweraba. I wanna date ya.